ng'abalabi tulaba nga n'engeri gye twogeramu ne gye tukolamu ne gye tusomamu ne gye tweyisaamu tesobola kuwuga jjengo nga lyazze. Abasajja baatuyigiriza wano eryato lino eryagwa jjuzi olijjukira Tempula lino eryaffe lye Tempula oyo wamu ono eryali bano baffe eryafiramu abagaga balance the boat. Abasajja bwe bajja baayogera ekigambo kimu, the most important thing is to learn how to swim. Bagamba nti eryato okubanga lyabadde kadde si kikulu okubanga kwabaddeko abagagga si kyekikulu, bannange ekyo si kinene. Abagagga tebagendeko ku lyato okubanga babaddeko n'obwana obuyi obwereere omulembe guno gucakala. Naye ekikulu ekikulinyisa ku lyato nga tomanyi kuwuga kiki, ani akunaawula? Kakati ebyo ebintu nze nabikwata kubanga wano waliwo ebigambo ebyetaaga okukwata ebinywa by'Abannayuganda babinaanuula ddi. Njagala nzijukiza abantu emboozi gye twanyumyawo binaanuuseemu ku luno nedda. Ate omanyi waliwo bayita obuvune, kati abantu bali mu buvune tuli mu injali obuvune. Omuntu n'amala akukyusa bwati lwampaka ekinywa ate mu kifo ky'ekinywa okuba nti kiriwo aketawutu kyekaaka. Kati ekigambo ekituufu kati obuuza abantu bali kati kwekaaka. tulina kugula bulobu kati okwekaaka kuli painful era buli omu omulaba ne face agizinzeeko wati nakati ati tekirabude kati manyi n'okugaa nti ŋŋambe ntya. Naye waliwo ebintu bibiri era kyenali njagala onjozeeyoze. mpulira munange waliwo twali mu bigezo wano nga ebigezo babya senior 4 babya senior 6 biba bikyalina mu kukolebwa ng'abamawulire bajja bagamba Headmaster ebigezo mubirabye bitya. Headmaster omugati twebaza Katonda ebintu byonna bye twayigiriza abayizi baffe byazze. Ayogera aliko simayiro ekitegeeza nti ebigezo bano baabayizi abaffe bajja kubikola era tusuubira bajja kuleeta makisi ennungi. Kati nange bwendi nze buli anteekako akazindaalo mayambala olaba otya pasita embeera gye tuyitamu neebaza Katonda ebintu byonna byensomesezza bizze mu kigezo. Kati buli omu ali ku kigezo. Waliwo weeyogera wano nzijukira twakola wano omusomo mulamba vaako mu kibuga natuuka n'okugamba nti bw'obanga tolina naddayo nengulaba nange nempandiika mu paaka eno gy'olaba tukubaganiramu eŋŋumi eno gye basenda kati eno omanyi bwadde ne ligambwako nnyini ate ne munno kankuwulira atali munno tayogera bya nsonga kubanga n'enjogera weeziri nazikuyigiriza naku wano nagaa nti wano waliwo abantu abalina enjogera zino nga baba boogera bawuddiisa enjogera ya wano tebali mu lulimi lw'ennaku zino baga atali kkiriya tebali kkiriya era ne mu mbeera eno ajja nagamba kino tekisoboka kubanga tekisoboka kubanga okusoboka mukikoze mu budde bufu. Master taata wange ne maama kakati waliwo ebintu ebitagenda kuddamu kubanga bwe byali. Entambula y'ennyonyi tagenda kuddamu kubanga bweri, woteeri tagenda kuddamu nga bweri. Bagambye nti waliwo abantu abasukka miliyoni 7 tebagenda kuba na mirimu. Mu America baweze dda miliyoni 35 and olwokuna lwa wiiki eno gye tumalako bagambye nti roboti zazze dda 35 million. Roboti kyogamba zazze kiro bulijjo wezi roboti yani mu Luganda roboti yaganda wala roboti ebyuma ebifaanana abantu kati byazze dda biri mu supermarket. Twagoba dda abantu ku mirimu egy'okugayaala twagigoba kudda abantu wano kati ati abo boogeze ne bajjaawo ne boogera kakati ssebo enseene ya bigambo gy'olaba eno Katonda bwe yali agitonda yagitonza bigambo. Ekirungi nti bwe wawuliriza tebyakutta kati woli obiwuliriza okuwuddiisa wano kyekimu ku bigambo yengeri gye tunyumya ne bwe bumanya ekintu ekituufu munno tokimubuulira omubuulira okiwetaaweta bwoti. Kati nze mayambala njagala ntuuka okufa nga ndi kiwottonono kiba kiti ekyo kiriga ekiwottonono kibanga kibutta kya Juni kiraga etemuli oba kisiisi kwegamba otuuka okugenda nga nakamulwa. Nze saagala kujjukirwa nga bayimba obuyimba amaze emirimu gye nga sirina kye nakola. Omugenzi yali Monroy
Yes. Alina omusomo gwe yakola n'agamba die empty ashame the devil. Kati nze sigenda kuwuddiisa bano mbabulira bukyali ti bw'oba oyagala okubeerako mu tawuni oba ekibuga bw'oba toli billionaire stop thinking that oyinawo wadde ka square inch. Puloti mu kibuga bagigula emiliyoni za dola tebagigula na siringi naye dollars. Gwe n'ekika kyewamwe ne famire yo baba kuŋŋaanya mwenna ne munyumya ku miliyoni ya dola nga waliwo nagasirika tonkubya ntunnunsi naye bwe mujja mu kibuga muno ne mufunayo omanyi kuno abantu weebali nenda kubulira abokubiri babayita abajjubisa bakajubi kati bafune n'erinnya eritunda ba bloggers abokumikutwa bakajubi ayogera n'ebintu atalina ne banne kuliko obukazi n'obusajja kajja kadduka nti we are with you kuliko buli kintu ekigalo namutera kasimayiro agedde waawe ekyokusaaga abo nabo boogera naye tutuuse ekiseera kankubulire tosobola kugamba nti ffe tulina kyakuddamu. Nze nali ekyayina emyaka ng'ena egiyise nga balina winta embi ennyo obunnyogovu era emyezi ng'esatu bagimala n'okufuluma tebafuluma bakolera waka ne beeyigiriza okukolera waka. Tosobola kukwata simu nga wafulumye obunnyogovu bwokka buba bukuyisa bubi nessimu ekuyisa bubi okugikwata. Kati bo baayigadde okubeera ewaka ne tugamba abantu nti tosobola kulivinga with an empty head. Buli kyemukola n'oseesa essimu essaawa 8 oli okwo nedda Instagram, WhatsApp byonna bina LinkedIn omulina naani kituufu ng'olina byokolako ng'era birina kye bizimba. Kati tutuuse ekiseera okubuuza nti anyway ebyo wabadde omala ebiseera wabadde wakuzimba bulungi. Ekyo nakipostingira n'abantu ennaku ezo nti ndowooza oyize nti social media waliwo kati bulijjo abagikolerako gwe bulijjo osaagirako busaagisa kubanga buli kintu kye twandiwadde ebiseera mu bizinensi mulimu ebigambo bibiri loss and profits. Bayina ne kolomu namba waliwo n'akasalamu ne kabaawula tewali kyawakati kati ffe baatwawudde dda ku bantu ababadde bamala ebiseera ku bitabagasa kubanga ne creativeness ne innovativeness obuyiiya n'obutandisi bw'ebintu bannaffe baatuula dda enekooti eriko abantu nga 10 emitwe gy'abantu 10 kuliko eyagitunga kuliko eyagiyiiya kuliko owamapeesa kuliko owanankani kuliko owa design n'agitambuza ffe bwe tukuŋŋaana n'oseesa kati tuli waka abantu bayize dda okukolera ewaka. Namba 3 ku njogera zammwe okukwenyakwenya tukomewo kweyo okukwenyakwenya tukukomerewo tuwaye kyagenda mu maaso. Evans Mayambala yaliwo kegenda mu maaso tuwaye tuli Kampala ku Serena Hotel wetusinziira tewali nnyo kigenda mu maaso woteri zonna bwe ziri tuliwo basatu ffe nengeddeko omukyala ayera waliwo ayera bwezi bisaani ayerawo bwezi ndiwo ne Evans Mayambala ne mwami Yosefu Magoba yadduka wano ku kamera 3 anyigire n'anyigire olaba kati abantu ne ku office bakendedde obwo. Yes mbadde nkubuulira ku kye bayita okukwenya kwe kukulabira ddala nga toli wansa naye nga lubwentukawo enaga naye ebintu byo binnyumira era singa ninga gwe bwe ndikulanja kufaanana naye nga takitegeeza kugamba nga yakuwunzika gamba awunzikira ddala omuntu ategeera obulungi omuntu nga takulaba munsa ensa bwe obuwomi bw'omunnyo bwe bayita ensa n'olegako nga towulira noga nti enva zino ziomunnyo oba temulinsa sirabanga ku munnyo guno gabwe guti olwoba okwenya because our level of capacity obusobozi tusobola bupimira wano bannange buli muntu asobola kuyimirira ku mutwe gwe guno kasi tubanga tusobola kuyimirira ku mutwe gwe nze nalabye abantu abatusiibula nagaddayo ekanja kubulira lwonodda ugambani baluwa ziyita akati gonzaala oba wano wembadde ndi mbaddewo ng'onkwatirwa kisa era ekyo kitwoleke kituwe ebibuuzo tubibuuze abantu bano bandibanga tebatwetaaga nnyo
nabagamba dano nti bwoba teweetaagisa nnyo linda liivu era kati mulinde mwabamu temugenda kuddayo ku mirimu baluwa ekusanga waka yana nagikuwandiikira bwolaba tebakukubidde kuddayo gwemanya bakumaze kitongole kinnoyire era ekitanyenyezeddwa naye ani anyeenya banyeenya ki waliwo ekintu lwawo kye banyeenya gwe tewali asobola kunyeenya walusimbi okusinziira bwozitowa ekituufu kiri nti bw'oba okyalina omuntu gw'okolera omuntu oyo kyangu okunyenya oba oyo kyalina gwe weeweeseeko ng'olukokobe oli kuli anytime aba akunyenya nedda akoowa ne bagamba kuwana emirimu emirwadde emirimu emirema ne mbagamba ku mirimu emifu ne mbagamba nti omulema bw'akuleetera akadomola ka liita 5 n'akaleka ku mulyango beera mwenkanya okumanya nti akoze nnyo ataddemu amaanyi gonna n'okukaliita obuleesi omulwadde bw'alyako era kale toyombera bungi bwa mmere gye wafumbye okamula obutunda bwonna nanywako akajiiko nokati anyweddeko naffe bwe tufaanana bwe tutyo omusajja nawankwadde ansasudde kwota naye yasasula kati musajja kyoyo n'omukazi oyo atali ggwe ekyo kyembuuza kati personal capacity building kakati ekiddako olwali olulungi okusaagirira kunje wano emboozi za wano zonna n'okuyogera n'okukola mwakuliraanye olwali buli kimu mukisatululaawo oba lwe bitambula obulungi anti kati obwo obulaba kati nti tebiba tebitambula ebiseetule n'ebitambula byanjawulo kati bwe tugenda okulabira obanga musobola n'okubeera ababiri mu nnyumba mubadde bafumbo ba lwali lockdown ate yo mubadde bafumbo ba lwali kubanga abafumbo b'olwali olanoga nti omanyi nze nzirayo ku 7 ogw'ekiro nakyaza wano Saturday wedde oba waliko nali ne Father Mutasa Orthodox Church nangamba covid ono lockdown eneegenda okugwa ng'abafumbo bakoze decision kakati waliyo ebintu bibiri either nsigalayo oba kati mu luzungu nze kambi bawe waliwo kye bayita shifting and shifting ne shift wewa tewalina kye basukkulumya kukiteeka ku ddaala ddala nga tekyayita mu maaso g'akatimba ako kozi lwabanga lugali neoyiwako oba olusikana akatimba munyenyamu bunyenyamu kakati ebitajjansa ne bigenda kati biyitamu kati tubalaba omutwe tugulaba nabagambako wano nti bwe gubanga omutwe gwo mukama we yagusalako n'akuteekako ogugwe gwotala nagwo mukama nga agambye kamange tannagamba kamange ajja kugamba tulina mukama waffe agambe kati tukulina ekisembayo bakiyita politicking nayo kati kika kya bigambo everything is politicized byempulira nnaku zino teriyo kitaliimu politicking yes buli kintu n'ayagala okugamba ebyamagezi akugambanga bw'ayagala okufunamu because politics is not just a member of parliament na beru C5 business naye erya wakita kubaza politicking is kukubaza ne bwoba toliimu wadde kootegeera akubuliranga bootegeera ennyo kati atenze kati olwaliro nafunye omukisa ababbi bwe bagwa mu kikomera kwalwagamba nti naye nedda kati abo tebali relevant bandi badde batudde ku corona tumukolako ki ababbi bali mukome kati ali wano kati tumukole ki musajja gwe oyinayo amagezi gonna agagenda okujjano corona ensi yonna ekyatala gwe otudde ekamwoki era nze corona tannafuuka kizibu kyange mbuuza nti ababbi bo bayingidde mu kikomera nsooka kubuuza gwe nenanye wagaddewo oluggi era ekyo katukibabuuze naye temwalizemu ebyo bakwita nakulogana kwebuuza bibuuzo twandibadde ffenna amaaso tugasizza ku corona nga tumuwagaza ki yazze emitwe gyaffe tegikola kugamba tudde ku pandemic basala busazi magezi abali mu pandemic tusigala tutya nga tukola emirimu kyegisigalawo wano nababuulira nti mu kuyuuga kuno twasooka n'abaasikaali nga kamera zizze nembabuuza nti oviiramu ludda wa asikaali awaali nga 5 kati waliwo omu paakoleeta ne zijja tigaalo n'agenda messenger mu ofiisi emailo ne zijja oyo n'afuluma kati bano baali balowooza nti tunyumya kuwa kayima nga balina wango kati abafuluma abalala bazze
kino kigenda kufulumya nabano bafuluma kati singa ababe bayingira mu kikomera munyeenya ku nzigi mubuuza waggaddewo ani aggala wano ani gwe tuba tusigaza ani ow'omugaso kati ani abakwata tulina omuggo gumu ani ali essential kakati bino bwe tutalibuuza olwaliro nze korona si kyekizibu kyange ekizibu kyange naye abanenanye tubuuza ejjengo lino litulaba liyimiridde tuliwuga abasajja bali bakugambye babuuza bubuuza ti akulinnya eryato si kizibu naye okuwuga kumanyiddwa nze munange nga ngenda Bulaayi emyaka nga nakatandika ogenda Bulaayi emyaka giringa 15 nava kuno ng'obudde bulinga bwe buti tugenda okugwa F Kennedy tugudde ku kisaawe mu Amerika obudde butangala n'okutangala naye ng'empewo eri wabweru butiti bw'obudde bumanyi n'okuba nga omuzira tegugwa naye nga bunnyogoga nagenda okulaba abamanyi okubeerawo nga bajjayo kabuuti byabwe nga beezingiira mu bulago nga bateekako sepeewo nga bo bafuluma nze nno nga bwenteekayo omutwe nga bwejjalinga kakati olwaleero ebintu byonna bitunulanga bwe biri. Let me tell you, nothing has changed. Bwe kiri tewali kikyuse ku mayambala. Ono mayambala bwe tuba gwe twaconcentratingako twababuuza nobabuuza biki bye musomesa abaana. Recently najja n'ogamba nti kati omugendo gwa cooperative bwegasi tugenze mu bwegasi kati ate nakomyewo era njagala nti obwegasi bukule tutuukeko nga nze ne Walusimbi tulina bitukola ffenna. Gwe kimanyi nti waliwo etteeka eriri mu bubaga eryafulumya erya local content by Uganda be Uganda kati local content yayise mu parliament bagamba nti tojja kuwanga mugwira mulimu nga tonnaguwaani era tojja kuleetanga bakugu kubajja bweru ng'abaawano weebali naye kyasooka kufuluma nti ku TV zino kujja kubangako ebitundu 6 ku buli 100 nga byo byakuno content wakuno. Kati nze nnoonyayo n'abawandiisi ba firimu ne short skit kuno emitwe gino ffe twasooka kuwandiika bitabo twogedde kati katugende tuwandiike ebizannyibwa mmwe mutuuleeka nga bwe muliyo ffe batusasule okuba beesabeesa okubeera awaka. Juzi era nali nnoonya bayita ba conceptualizer ng'omuntu amanyi okusengejja ebirowoozo n'abijjamu ekiteeso wano tufunewo n'abalowooza Walusimbi beggalirako mu kisenge naye ffe ne baba nga buli kimu batusinga era katutudde tugamba tulinda oba Abachina be banaakireeta oba Abagirimaani oba Abamerika kati ffe twejjiramu ddala ffe tuli out of the equation. Katwogere ku mipiira amawanga gafuna ssente nnyingi mu mupiira naye olwate abajja ababeeti ne baga nti ffe tetujja kuyingirira bya mupiira bino tetumanyi gusamba naye tukole tutya tugambe abantu nti teeba betting industry erimu sente teebo wangule kakati bali banoonyereza kati ffe abasigaddewo mboolo tukolaki mu mbeera efaanana bweti kakati gwembu ogenda kugivaamu nga bwe nabaga nti goli sayidi y'ekimeeza eno ewaayo sente olwaba lisayidi eri n'okuzikuŋŋaanya ekyo nze kyempakanya. Bw'wabaayo proposal writer jangu tutuule bw'wabaayo omuwandiisi wa games designer and programmer wa games za computer kati byebiriwo abantu bali ku computer yabweka bazanya omwana tebaagala bafulume wabweru bajja kuleeta covid fe abamanyimu okuwandiika awo nga mukuŋŋaanya n'abamanyi okulowooza kyenagambye nti gwoli ki mu mbeera eno kuba kati okunyeenya weekuli gw'okuttibwa